smart entambula eyimiridde etya bagenda tambula batya okutuuka Mbale oba ne mu kibuga batambula batya genda maaso. Neyanza ge SPD Jennifer Flufiga ne Robert Mutebi mu studio. Abantu be Kasese bo bagenda tambula nga bakozesa bus tebasobola tambuza taxi ng'ebitundu ebirala. Wano tuyimiridde nti ku bus za Hopa ezisimpula nga zigenda Kampala. Kiba kitegeeza bagenda soka balinye wano bus batuke Kampala deni balinye motoka endala ezibajja Kampala kubatwala Mbale. Zo kimanyi transport kuva Kampala kutuuka Mbale ziba sente meka. Naye wano ku Hopa n'ayogedde n'abantu abakolera wano ne bategezaako buli lukungaana lwa Bujinko we lubeera mu kitundu bo baasalamu kubasalira ku ssente kubanga kuva Kasese kutuuka Kampala abatwalira emitwalo 4 kitundu mu baasi naye mu takisi batwalirawo emitwalo 5 nga wayagadde kugenda otuuke mangu kubanga ezo takisi zankuwanya okusinga baasi kubanga bo tebatwala abantu bangi. So bo wano babasaliddeko basazeeko omutwalo gumu kitundu bagenda kubanga babatwalira emitwalo 3 ennaku z'omwezi 29 kubanga basimbula wano ennaku z'omwezi 29 ku makya ssaawa 11 ne batuuka eri obudde nga bukya then ndowooza kuva Kampala kutuuka Mbale nawe otwalirawo ssaawa nga ziizo. So ku lunaku ennaku z'omwezi 29 bagenda simbula wano naye babasaliddeko bagenda mitwalo 3 naye bangambye mbagambe ekigambo kimu si buli muntu ava wano agenda Kampala bagenda mutwalira ezo ssente bagenda twala abo bokka abagenda mu lukungaana jasi otuuka wano n'obagamba ekigenda beera Mbale bo bajja tegeererawo naye si buli muntu agenda tuuka wano nagamba nange ngenda mu lukungaana ng'ogenda kusuubula deni bakutwalira emitwalo 3 neda sebo neda nyabo. So bagenda kubanga otuuka wano ne bakuwawo ekibuuzo kimu ekikwata ku lukungaana lw'omusumba Aloysius Bujingo olugenda beera Mbale singa olemwa kuddamu ekyo ekibuuzo tebagenda kusalira ku ssente ekyo ojengo kimanyi bulungi nnyo. So ennaku z'omwezi 29 abalala bagenda simbula wano ennaku z'omwezi 28 basule Kampala deni bagulumizeemu bagende Mbale. So olunaku lwa Friday olujja Friday ejja tugendagendako ku bus terminal ndala nabo tulabe oba basaliddeko ku bantu kubanga Kasese district wajjayo basi nyingi ate buli basi erina terminal yayo. So tugenda ku lwa Friday olujja tugendagenda ku bus terminal ndala laba nabo basaliddeko ku bantu bagenda Mbale kusaba oba neda. So embeera eri Kasese over to you. Tuyanzege embeera bwetu bannange owulidde eggwanga n'abantu bagenda kuba batambula kati gwe w'Embale oli ku ki tukaba gwali Embale ate gwe preparations za kwanza fe Kampala of course tukulumukuka bukulumukusi